ntikide oluvannyuma tujje nago mu bujjuvu tovaawo. Bino bye bikulu butikidde. Bitabuse akakiiko k'ebyokulonda kayimiriza kampeyini mu disitulikiti 13 kuliko Kampala, Wakiso, Mukono n'endala kivudde ku kirwadde kya COVID-19 ekyeyongedde. Enkungaana za kampeyini omu bifu ebyo ziyimiriziddwa n'okuva olwaleero. Amasinzizo gajjudde ng'abazadde babatiza abaana ku lunaku lwa Stefano, bannaddiini babakubiriza okubakuliza mu ddiini. Baaba n'abaana abazaaliddwa ne Kristu ku Ssekukkulu, bazadde baabwe basanyufu. Poliisi ekoze ekikwekweto ku mabaala mu kiro okulaba abeekatankira omwenge eyodda abatamiivu abawerako. Nyongera kuwaniriza ku mawulire agabuutikidde akawungezi kano nze Ismail Musuga ogakutuusaako ndine mulungi Mebo. Katugatandike ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama ayimiriza okukuba campaign mu disitulikiti ez'enjawulo omuli Kampala ne Wakiso. Byabakama agamba nti campaign zino zongedde nnyo ku nsaasaanya y'ekirwadde ki COVID-19. Ekiragiro kino kitandikiddewo okukola olunaku olwaleero era alagidde abakuumaddembe okukola ku bannabyabufuzi abanaagaana okukiteeka mu nkola ng'amateeka bwe galagira. Bino bye bisingawo ku nsonga eyo. Akakiiko k'ebyokulonda katandise okuteeka obukonge bw'abeesimbyewo okuvuganya ku bwapulezidenti wamu ne ku bifo eby'obubaka bwa palamenti ku tterekero lyabwe ebbanda. Bakulembeddwamu ssente w'akakiiko kano omulamuzi Simon Byabakama ngeno gy'asinzidde ndantegeeza ng'akakiiko bwe kayimiriza kampeyini mu disitulikiti 13 nga zino kuliko Kampala, Wakiso, Mukono, Masaka, Kazo, Mbarara, Luwero n'endala. Ne batugamba ebifo nga Kazo district, Karungu district, Tororo district, Jinja district, Kabale district, Masaka district, Kasese district, Luwero district, Kabarole district, Kampala, Wakiso, ne Mukono okutwalira wamu n'Embarara. Nibatugamba nti ebifo ebyo kakati kirwadde kyetawula bwetawuzi. Kakati naffe bwe kusalawo ne tugamba nti kakati enjere bantu baffe yabaganya okugoberera ebiragiro. N'abawagizi ba baganya okugoberera ebiragiro. Kati okuba campaign meetings, campaign enkungaana za campaign omu bifu ebyo ziyimiriziddwa n'okuva olwaleero. Byabakama ategeeza nti mu nsisinkano gye yabaddemu n'abakungu okuva minisitule y'ebyobulamu Sabiiti ewedde babategeeza nga kampeyini zino bwe ziviiriddeko ekirwadde kya COVID-19 okweyongera. Ne balaga obweraliikirivu ebubalina ne batubuulira kye kigenda mu maaso era ne batubuulira nti kati waliwo bifo bye tulaba nti ebyo byo ate byanja bya nsuso mu kirwadde kino ngeri gye kisaasaanyeemu. Asabye bannabyabufuzi okwesa emikutu egy'empuliziganya nga banoonya akalulu mu bbanga erisigaddeyo. Ku rediyo kandi tewali wadde mbogendayo, ku mikutu gino gya simanyi social media badde mbogendayo, ku TV badde mbogendayo. Alagidde ebitongole ebikuumaddembe okukola ku buli kiisi munnabyabufuzi anaagenda mu maaso n'okuyisa olugaayo mu mateeka gano awatali kumutira ku liiso. Ffenna tugondere ebiragiro ebiriwo kati kubanga akalulu kano katambulira mu biragiro by'eggwanga si biragiro by'okulonda byokka. Byabakama wayimiriza kampeyini mu disitulikiti ezo nga bangi ku beegwanyiza ekifo ky'obwa pulezidenti ennaku enkulu zibasanze bawenja kalulu. Omulimu gw'okuteeka obukonge gwakuggwera mu bbanga lya Sabiiti emu yokka n'oluvannyuma butwalibwe mu disitulikiti okulonda gye kugenda okubeera okwetooloola eggwanga. Kyokka Byabakama era ategeeza nti wadde nga bangi beewandiisa ne bafuna endagamuntu naye si yegenda okusinziirwako okulonda nga amannya gaabo bonna balina okulonda ng'egali mu regisita eziteereddwa mu bokisi obugenda okutwala obukonge ku byalo. Njagala kukakatiza abantu bannayuganda nti bw'obanga tuli mu regisita wadde oyinza endangamuntu ng'ekyalo kyonna kikumanyi oba ekyalo jjajjawo yatandikawo ekyalo ekyo ensi yonna ekumanyi sebo nyabo tojja kulonda ffe ekitabu rekodi yaffe entuufu eragaani akkirizibwa kulonda ye regisita eyo.
akakiiko era kategeeza nga kagenda okuddamu okusunsula abantu okujjuza ebifo byabo abaafudde nga bali mu kuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Naye akakiiko ebyokulonda amateeka gatugamba nti kandidate bwafa tulina okuddamu okola nominations bupya obw'okusunsulamu ani agenda okujjuza ekifo ekyo. Okuyimiriza kampeyini weekujjidde nga ku Lwokusatu lwa wiiki eno Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga yateesezza okulonda kwonna kuyimirizibwe nga ne bwe kiba kyetaagisa kutaganjula ssemateeka kuddamu kukwatibwako kikolebwe kubanga yakwatibwako dda. N'engeri abantu gye bakubyemu okubira ddala mu kamyufu ne mu bibiina byokka baakubagananga kati ki ekinaddirira yensonga lwaki tusaba gavumenti yaffe tuyimirize okulonda kuno. Shamshadi Nalujja yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ndowooza munnange okitegedde bulungi nti endagamuntu sike kakwakulizo kolina okuba nako ate okwetaba mu kulonda kw'omwaka ogujja. Bwe tuvaako eyo bwana mukulu wa Lutiko ye Lubaga ye Reverend Father Achilles Mayanja asabye abazadde okukuliza abaana baabwe mu mpisa ko n'eddiini okusobola okuvaamu abantu ab'omugaso mu biseera eby'omu maaso. Abyogeredde mu kusaba kw'okukuza olunaku lwa Stefano omutukuvu ku Lutiko Lubaga gy'abatiriza abaana abasobye mu 59. Emisa y'okuza olunaku lw'omutuukirivu Stefano ku Lutiko Lubaga ekulembeddwa mu bwana mukulu wa Lutiko Reverend Father Achilles Mayanja nga yambibwako Reverend Father Stephen Mayanja. Mu kusaba kuno babatirizamu abaana 59 era nga bakira kubeera amateeka ag'okutangira ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana. Mu kubuulira Father Mayanja yenyamidde olw'obulimba obusuuse mu bantu ensangi zino bw'atu nasaba Abakristu okulembeza amazima mu buli kye bakola. Tubeere nga Stefano ono omulembe gwaffe guno gwetaaga ba Stefano bangi abeetegese okujulira amazima n'okuyimirirawo ku kituufu. Stefano omutuukirivu atuyigiriza nti ekibi toyinza kimalawo na kibi abatukoze tutyo tubasonyiwe. Oluvannyuma omukolo gw'okubatiza abaana gutandise nga guwerekerwako ennyimba eziyingiza abaana mu kisibo kya Kristo. Akubiriza abazadde okulambika abaana mu ddiini kibasobozesa okubeera abobuvunaanyizibwa mu biseera eby'omu maaso. Bangi mu mmwe olubatiza ng'obeera kulya pate ng'okomaawo mwattu omulimu gw'okutandisa obutandisi okulaba nti omwana gw'obatizza ensigo y'abatisimu efukkirirwa ebikolwa byammwe mu abazadde. Abamu ku bazadde betwogeddeko nabo batubulidde obukulu bw'okubatiza abaana. Naye kituleese okubatiza omwana ono kubeera ng'omwana asobole okukulira mu ddiini era nga nsaba nnyo Mukama amukuumira awo atamwe n'ebirungi bingi. Ne Reverend Father Moses Simba okuva ku Lutiko Lubaga nga yambibwako omusomesa Expedito Saka abatiza abaana 9 ku Keziya eya St. Joseph Uganda. Asabye abazadde okukuliza abaana mu mpisa okwewala okubakuliza mu kibi ekisikire. N'omwana amuvuddeko akamanzoyo yannema weyamuzaala bananga abazadde obuvunaanyizibwa ku baana kikulu ate nga butandikira mu Katonda. Kyekikulebya okutereeza mu mwana lwaki tomusabira eri Katonda. Oluvannyuma Father Kiyimba atandise okuwa abaana essakalamento ly'abatisimu okubayingiza mu kisibo kya Kristo. Disani Mutyaba ne abo batuusa bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Mu buufu era obw'okukoza olunaku lwa Stefano omutukuvu abazadde bakubiriziddwa okulambika abaana baabwe mu mpisa mpozi n'okubakuliza mu ddiini naddala mu kiseera kino ng'amasinzizo gakyali ku muggalo eri abaana abato. Byonna bibadde mu kukuza olunaku lwa Stefano omutukuvu kwe babatiriza abaana abasobye mu 10 mu Lutiko ya Paul omutukuvu e Namirembe. Okusinza kw'okukoza olunaku lwa Stefano olw'oddirira Ssekukulu ku Lutiko e Namirembe kulembeddwa mu ddiini wa Lutiko Reverend Kawuni Ben Kityo nga yambibwako Vika wa Lutiko Reverend George Williams Kyune n'abaweereza abalala. Abazadde enkoko bagikutte mu mwanga abaana abasobye mu 16 be babatiziddwa ddiini Kityo.
mu kubuulira Reverend Kezia Nakazi alambuludde obukulu bw'olunaku luno naddala okunyweza enzikiriza z'abantu mu Kristo bw'atu n'akuutira n'abazadde obutasuulirira buvunaanyizibwa bwabwe eri abaana ababatiziddwa. Mugende mulere abaana nga mubayigiriza Yesu eyazaalibwa nga bwe twali tujjukira olunaku lwajjo naye nga yazaalibwa ng'alina ensonga. Abamu ku bazadde ababatiza abaana bakuutidde bannabo okukuuma abaana mu luwummula luno olwa COVID-19. Kibeere kyakulabirako eri bano abaana naddala abazzukulu bwe tuba tuzadde basigale nga babaleeta mu kkanisa baleme kuva mu kkubo lya Yesu. Lemba nga mmaliriza okubatiza abaana nongera obayigiriza ekigambo kya Katonda. Bakubiriza abaana okusabira awaka basabe nabo kubanga Sunday school kati nzigale obuvunaanyizibwa buli eri bazadde. N'abaana 72 babatiziddwa ku kanisa St. Peter's Ganda Nsumbi okusinza kulembeddwa mu Reverend Ephraim Lubowa okuva e Matugga nga yambiddwako omubuulizi Douglas Katuse Ninde. Ewa naye ebiragiro by'okutangira ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana babitadde mu nkola. Reverend Lubowa asabye abazadde okuliza abaana mu ddiini wamu n'empisa. Okuyigiriza abaana bano tebayinza okuyita n'okulayira n'okwatirawo era bayokereyo okubitegeera. Abamu ku babatiza kubaddeko bannansi ba Buyonaani kyokka nga bakiira Reverand amannya gaabwe nga musumbu w'okwogera. Reverand Lubowa asabye bannabyabufuzi obuteekolokota sobola okubeera mu kulonda okw'emirembe. Tunaaba n'emirembe mu famire mu kkanisa n'eggwanga lyonna. Ismail Nsoboga ne Abu Batuusa be bakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV. Ate abaana abawerako bazaaliddwa olunaku olw'eggulo ne Kristu Yesu. Twayiseko mu malwaliro ag'enjawulo era bino bye twajjeeyo. Abaana 45 bazaliddwa ku ddulu lya Kawempe National Referral Hospital ku lunaku lwa Ssekukkulu okusinziira ku Dr. Masebenti omugumu kuzaalisa mu ddwaliro lino. Abaana bawala bali 30 ate abalenzi bali 55. Era olwa Christmas bamwe abayagala beera n'ababe ewaka naye ffe twasalawo Mukama yatukookera abasawo ne tulayira amaaso g'omutonzi nekanzo tugenda kujja tulabirira abakyala n'abaami n'abaana. Zaalibwako kubanga waliyo abamu abatasobola. Era ensonga endeese kuba ndaba abaana abazaaliddwa ate ku lunaku lwe lumu be tugenda okugabana nabo birthday. Ate n'enjagala njozeyoze abazadde bonna abasobodde okuzaala abaana. N'abasawo ku ddwaliro lwa Ganemmengo batotodde obuzibu basanze ng'abazaalisa misira kino ekya COVID-19 mu ddwaliro Lubaga abasawo nga bakulemebwamu Sister Grace Nanyondo nga lumu n'omuzaalisa Nalukago Betty bategeeza nti abaana 10 bazaaliddwa leero nga 3 ku bo balenzi ate abawala bali 7. Olwaleero abakyala batonoko ebisobodde okuzaalisa ndowooza okuba ng'embeera ebaziyiza okutambula obulungi okutuuka ku malwaliro ate n'enfuna nayo yakosebwa nnyo. Yo ku ddwaliro Emmengo abaana 5 be bazaliddwa nga bana kuba obuwala ate mulenzi omwana ongoseddwa mu mwana ate bana bazadde bulungi okusinziira ku musawo Kinobe Lydia ategeeza ng'ebagezezaako ennyo okubirira emitendera egiyitibwa mu kutangira okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19. Emitendera egimu ku gyo nti kwambala masiki eno kiba kizibu nnyo nti maama ali balinga ataawa bibisa bimuluma ate gwe omubise ki akamwa n'ennyindo. Omusanyufu nnyo okuzaala omwana ku lunaku luno naddala olunaku Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwako. Omusanyufu nnyo. Ndi blessed. Kuba sikya bulijjo. Twebaza Katonda okuba nti tuzadde olunaku naye yatuweerako omwana we. Baabakyala bakubirizibwa okugendanga mu ddwaliro okunywa eddagala nga balimbudde okusobola okuzaala abaana abali mu mbeera ennungi. Byogeddwa omuzaalisa Zahara Nantaba okuva mu ddwaliro Kibuli ng'annyonnyola ku baana bazaaliddwa ku Ssekukkulu. Kubiriza abakyala mwenna okujjumbira okunywa eddagala lyammwe awamu n'okuzaaliranga mu malwaliro. Ategeeza nti olwaleero abaana abazaliddwa babadde 7 ng'abawala bali 5 ate abalenzi 2. Bamaama ne abaana bali bulungi. Okuvaako ensabye abazaliddwa bali 6 nga ku bano abalenzi bali 4 ate abawala 2. Abazadde bamaama bonna bali mu mbeera nnungi. Bamaama bali mu mbeera nnungi era beeyagala okuzaala abaana baabwe ku lunaku
gwa Ssekukkulu. Iyo ku ddwaliro Nagula balabira basatu bazaliddwa nga ku bano 10 babadde balenzi ate 12 bawala ku bazaliddwa kubaddeko n'abalongo abakyala 2 balongoosiddwa Tabaala basomolokese bulungi abazadde betwogereko n'abenyumiriza mu kuzaala olwaleero. Musanyufu nnyo kubanga azaaliddwa wamu ne Yesu. Ndi musanyufu nnyo kubanga azaaliddwa ne Yesu. Yo Emityana abaana 14 bazaaliddwa mu ddwaliro lya gavumenti mweki yeesimbye ku bwaka wa paalamenti Emityana municipality Dr. Kiza Martin abakyalidde okubagaliza Ssekukkulu ono asiimye abasawo okuvaayo ku balwadde bano n'asaba n'abajjanjabi babeere mbagumu. Mbaagaliza omwaka omujja ogw'essanyu endwadde zonna ziwone. Kale webalire ddala munaffe ate asobodde okulambula ku bamaama abazadde abaana ne bamaama mu yogeyoge. Tukyagendera ddala mu maaso n'amawulire agabuutikidde. Tugenda kuwummulamu katono nnyo tukomewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo.